kakati okuyimba kuno kwali ku Kyagaanyi ayini wabawo abayingira mu studio angamba yimba mugabano basooke bafulume angamba bano bawagize babakola ki abasooka bikulemye okuyimba mulimu gwe ne producer tewazeewo n'abalala nga sente zensigaza mu nsawo wendi akemmere za producer tezikyawera enjala ennuma nze waliwo olunaku lwe nafuna essanyu eritagambika nali ku lumba olumu omukazi yayimirira n'agamba mukulumbe nga tumaze oziika bannaaye abalina obuzibu obw'okwerabiralabira nga omwana omukuba embooko akambe kaliwa naye ng'okalina mu nkwawa owulira ekisanirizo mukitaddewo nga kikuli mu kirevu eddagala lino likola bulungi kyokka nga kyekikuluma omubiri gwo gwonna amangu ago omukadde avaayo banewe balekunguza ddagala eryo eddagala eryo lyankolera ne ŋŋamba ambagulizaako njagala wambazi olina okuwatava nga ŋŋenda yakanguza oba 13,000 nga majaani ne ŋŋamba ojja kunywera ku caayi tugenda mu takisi eyatutwala okuziika tuuka ewaka eddagala ly'okwerabira saalirabira mu takisi aŋŋamba yimba ŋŋamba sikuwulira wandiba olina nakyejo afulumamu aleta mbooko agenda ebusukka kkubo waliwo bukasooli owulira aŋŋayimba mpulire nga bibadde bigaanidde wayo n'afuluma n'agenda eri yali musajja wa kafege aliwo kafege ke sikuwulira yimba nnyo n'asika kafege ke nafo owaye yimba sikuwulira nga weemazeeyo emisuwa nga gyereeze ate nengenda nkirowooza singa nalikodinga oluyimba nga sinatesitingamu lwandibadde ate lukambwe nnyo nagenda oyimba nga nkyalina oluyingo nga mpulira muno mmeze amambulugga mpulira embazireze ziti mpulira obulago bukalu ngenze ndeesa amazzi gange aganya okugampu aŋŋamba genda ogula agookya agabugumirira agwe ate ng'ebitano byenguzemu amazzi yebadde lasiti kakati nga n'okkubirawo kikomando kimafiya okwana omuwala oyo piki ya looni gwe bulwokera n'okwana omuwala bwoti gyeyo piki ya looni okuluuti ate omuvugire ng'okwo owa looni wona amusasula ku makya taga kukubira kawungeezi ebiwala byakuno sebo kiwa akakaagako ku makya kawungeezi nekisabayo akasanvu owa looni piki ya looni ogisasula okimanyi essaawa yonna eyina egakola ki ate egenda kubeera yiyo ddala ddala okapya ogezi pya nnyo omuwala nagamba omuwala yansaba emitwalo egi 3 neŋŋamba ajja kunsumbuwa ono kamuteeka emitwalo egi 5 asooka anveeko ennaku nga zizaawo mu maasoko nenkwata emitwalo egi mu mpeke nengimuteerako omanyi muganda wange essimu eyaddirira neyanza nnyo bebi weebale okikoze sikulabanga iwayemaana olwo sizoni seka ate nseka kikomadde ekizibu yankula naŋŋamba akasente nkalabye nti naye ti nga tosindise zijjako katonda wange obuboyi n'otandika osanga omuvubuka ng'alina mwana munne gwava okukyaza naye ate ng'omuwala yamuvaako emabega nga gwe bawerekerayo emabega naawe sebo kyalala okunkola wano sebo nze ntwala obutereevu ku Pros Media kwe tubeera wano eno tugidde Pros nkuvugamu wano eno tubako n'abantu abenjawulo ne tubakuleetera ne babako n'ensonga ezijawo ne tuba tugayizagayizaamu lunaku lwakusatu naku z'omwezi 20 mu mwezi gwa January bwe tutambuza omwaka mpolampola nnyo bwe guli obutandika mpolampola ugenda mugende muli gwa 6 gwa 10 nga tewali ate olumu nekikyanga abamu oli omubuuza ku Christmas n'olusooka lunaku ki lwe tusooka okukuza Christmas tusooka sebo
Osoka twalumala katu tugakuzaako tulize Christmas kale fantastic akati awo nakuwayo tulina omuyimbi waffe omupya mu kizimbe tuletse muyimbi mupya nnyo ate wali bamugambayo lokomayi tulinayo mu nnyumba agenda kuba nga tuliiramuko ku mboozi ye ey'endongo n'emboozi ey'ensi nga bw'etambula kuba alina emboozi nnyingi nnyo mugenda kubeera muziwulira naye ng'olunaku olwaliro nja okukutegeeza nti tutambudde ne bannaffe aba D-Phone service D-Phone solutions bono bakola ki bano bakanika amasimu n'okutunda accessories w'amasimu yenayina nga bw'omwagala bakola batya okanika essimu tekitegeeza ogenda ate bakubira essimu bakulagire nti wetawane nekimmanga weta ekyengulu ate omala osanga omuti gw'omuvule omala okkirire olusi bakubire webakubira essimu 0703 883 0421 bo bagenda kujja wooli bo bakutereereze ate bamale bagende bino mugasamba essimu yange nayitwala wa makanika maze emyezi 8 bakubira essimu 0703 883 ne 0 wa MTN ojja kuba ku 0775 no 0785 zizo namba zitadde uje bane lwaki mfane bakubira amasimu babakandikira essimu nenga bakusanga wooli so olw'obukulu bw'ensonga eyo katutandike n'omukulu lokomani oliyo otya sebo yendesewo obulamu bugamba obulamu bulungi neera nga lubaale w'omulamu tasamira ne wamusamidde dda nakusamidde amanyika bino nkulaba nze ndowooza ekigambo kimu omponyeza okwayo oyange ente ekitegeera yagala nze alina omukwano neki omponyeza okwayo oyange wali oyayuyiza ki sinze nali mpona obulaba abawala abo agenda n'akulaga nti ye ali mu mbeera nnungi n'akweka ekituufu kyali olwo n'akulaga nti alyoke ekitegeera naye nga agakuddayo eka yayuye ng'ente ente yayuye ekaaba ekitegeera abasebole bannyabo yenze mwennyini banamuze ko Pros Media kwetuli kituufu nekano bakusubscribinga yangu wako subscribinga ate likinga sharinga ne commentinga nakyo kigatteko tetutambule era ne kano kankayiseewo yesebo ndi single era sebo nange noonya omwana muwala gwe nayimbiramu akayimba kasebatta olimba ki akalibwa kennyini omumbejja ng'onyiize yeyogerako yatya okwogera bamutwalako embazi yagenda osaba embazi nadda mu kunyumya erindiriza yameza semitego ono waffe obulamu busanze otya obulamu bw'endongo maya nabo bo babeyo ne bagamba bw'endongo babagira ate ne okugenda okuyimba osooka kuyimba nga si kwa kulikodinga nosobola okuyimba okwenjawulo noli okuyimba ebiri serious obusanze otya ayinza okuba omutuufu naye omuntu omanyinze omuyimbi gwembala nti muyimbi mu ggwanga muno gwempa respect ng'omuyimbi ti muyimbi w'amaanyi n'abalala ng'ambawa naye ngono muwa ekyensuso ye muyimbi yakuba hiti nga tewali internet bali ba misa kisemakula bali abeddako abo bakuba hiti bakasozi nebuna ensi yonna n'atuuka n'okuyimba ebweru nga internet teriiwo oyo mwekitiibwa kiki nyinza okuba nga ndowooza nti ndi muyimbi oluusi nga siri ate lwaki nga toli muyimbi anti si gwe ogamba nti oyimba ffe tugamba b'oyimbira okitegeera bebagamba nti oyo muyimbi n'omulalu yennyini tayinza kumanya nti mulalu era omugamba nti oli mulalu ate agagwe mulalu kati sibanga nange ndi mulalu kubanga sikimanyiko nti ndi mulalu sikimanyiko naffe kennyini ayinza oba ndi mulalu nga simanyi naffe kennyini weesanga wano ng'olowooza oli mulamu naye oluusi nga bakulaba oli mulalu bafaani baba bakulaba oli mulalu oluusi bafaani nga bakulaba oli mulalu oluusi kati nga nze ndi singo nga bakazi bandaba ng'omulalu ekyoba singo kiremeddeko leka neyogereko obuzibu bwe nalaba mu kuyimba muganda wange omuntu kasita akeera n'ayimba
niwayimba oluyimba lwolwo aba wansusso wadde nga takira bali abayimba nga internet tenaba kujja aba tabakira anti batugamba waliwo enjogera egamba nti oluyimba oyimba oluyimba n'oluteeka wali ekigambo kino sipakasiba bigwentere nnyo okuwulira ng'akyogera tiboyimba oluyimba n'oluteeka wali oba nga aguza ettaka n'oliteekawo kisaawa olina osobola okufunamu ssente ekyapa okitegeera naye kati wano olunaava mu kamera nga biwedde okyayimbira ky'abantu batolina kyobagamba okitegeera ate okuyimba kw'ennaku zino olina okuyimba ebintu ebiruma abantu aye era n'obeera ne ku sayidi abantu gye balumirirwa lojja okumanyika okitegeera n'onaayimba oluyimba olw'amaanyi lutya nga toli ku sayidi yaabo b'oyimbira musajja yajja yakozesa kamufuyansi yamutaddemu sofa vidiyo yokka emitwalo mwenda egya ddoola naye amala duteekamu omusajja n'agala n'akola freestyle omusajja n'atwala kapere ebweru n'amusinga eggulire oyo abo bagenze kuttira ddala naye omwana yafulumya style man outa nakawuka man outa ntebe man outa Kyankoko man outa Uganda okitegeera man outa Kyankoko man outa Bukoma Nsimbi okitegeera naye n'abikka oluyimba olwa ssente empitirivu freestyle ate ng'ojaggisanga nga just yali postinze naye nga teri ku mukutu gwe yagirikodinga mulala era nga neyagipostinga iyo yagirikodinga omulala oyo naye nga views ne challenges ezirimu zisinga oluyimba olwatuka emiliyoni emitwalo 9 ensonga eri egi yimba nebeera ku sayidi yaabo b'oyimbira leka kwekaza fantastic oba kugamba nti oli ku sayidi yaabo b'oyimbira okitegeera ategeera akoze eki mayesaba tuwulire ku nnyimba z'olinawo nina ennyimba zange ziri ezi yesebo 3 nze n'akayimba simanyi oba n'oluba tonda likodinga luba luyimba lwabwe ate luba luyimba zitambula era eza Moses Ediyo zeyaleka mugundi ng'aziyimbye zebabala bebawoza nti ate gundi yayimba ennyimba ze ate gundi ebyo byonna byonna tetubitege oluyimba luba lwoli tojja dusanga ku chano y'oli okitegeera twagala luyimba lwewayimba naye muganda wange teri kintu kye naasinze kulaba kizibu ng'okulikodinga oluyimba lwo olusooka awo nyini wenjagala lufunulire ennyimba gwe wasanga buzibu kyawo mu kutandika oba nagambye abawala bo batugamba mu ebiseera ebisamba omuwala okuyimba ng'osooka kuyimba biri siriyasi nolyoka ogenda ku muzindaalo ate kati omuwala noyimbira ku muzindaalo ogutali guli nolyoka ojja ku guno waffe ate kati omuwala ebiseera ebisinga abeera ne manager naye ebiseera ebisinga manager tamanaginga muziki gwokka amanaginga omuntu yenna from A to Z amumanaginga day and boarding okitegeedde n'amanaginga day and boarding okitegeera nga kyengezizaako okitegeera amakuba munga naba nakitegeera kinyumize munajja kunyonyola kyo kibale kitegeeza ntuuka ngenda mu studio eriuda wa studio eri awo mukono nkwatagana n'omuyimbi gwe sigenda kwatula linnya lwaki bayimanyi yakuyamba yakutula mu studio mwebimuli bye yakutula mu studio muyimbi ki si byange bibyo fumita emboozi muyimbi ki bamuyita Saalongo Siraaji amala okuyuzayuza lugogo ngamba ndiwana amasanyalaze wegali ate ng'oluusi gyendi ngamba nanka ngende nkole ki mberemu bakube Saalongo namukeera munange nkonko n'oluggi lutandika ssaawa nga 2 kankonkone siraba avaayo neetooloddemu nkomyewo ngamba oba geeti gye nkonkonako yenkyamu nengera ebbalibbali waliwo akagulumugulumu ningizaayo nga sirabayo wadde n'akawuka akasala nga Saalongo Siraaji wennyini oba ng'oteebereza nga banyirira emotoka mweziri Saalongo Siraaji yatugamba yakuba concert n'agula V8 mpya twakuba concert erugogo n'agula V8 sente alina ate tontonkema nengitegeka enkya tewakana Saalongo yatugamba V8 eyo gyalinawo empya yagigula mu concert y'erugogo sajja alina sente munnange oba tutegeke Rugogo tulindemu Saalongo mugamba Saalongo kiwangi ekindeese ti nyumirwa nnyo music wo
Nalu wadde ng'ebimu nali sibijja ku ntobo ya mutima olw'ensonga nali nakyenjagala oyo nakyoyagala nina njagala ku recordinga ku luyimba mu studio neneefuula nti njagala nnyo naŋŋamba nti olaba nti studio eringa eyinza okubawo eya layisi eri mitwalo studio ya layisi ya 2 sente sano ku stadi azina nalinamu emitwalo gyange 2 mwegi otyo neŋŋamba eri luddawa naŋŋamba genda ku Moshi mukono waliwo hotel bagiyita Moshi naagaa ku Moshi nkusanga awo neneeteeka mu ddene ng'osimbawo kasooli sanga wa boda mugangenda ku Moshi nga woneekazi toyaga wa boda akuseere okitege genda ku Moshi tomanyiiwo naye nga simanyiiwo waliwo kazi ku Moshi awo wa boda atunulayo waba oba tomanyiiwo ne kampani ekira kikuvuga ne kikujja wali ku lubiri ne kisooka ne kikwetolooza bwe nga kikuleeta ku CBS kikujja wali ku lubiri lwa beene ne kikutwala eri mu Ndeeba ne mudda e Nateete ne mudda Wakaliga ne mulyoka mukomawo naye nga obadde wali nakyali okujjayo akanaana ate era munaye buli omu alya ku mulimu gwe alina wagenda gwe nga weekazizza buli omu alya ku mulimu gwe nekawo ku Moshi kibuuza n'abakola mu ggwanika oba ogwabwe bagulyako batya ate bano n'emirambo n'amala n'akola atya ku ojja okulona omulambo ne gusaba sente kwate bwagulyako bayimala okulya ku mulimu gwe olyaku ekyo kyokolamu lumeko nkujjira omusajja nga akankusaye ku Moshi wa boda mukwekaza ate yanteeka walala ate nga tomanyiiwo obadde tomanyiiwo olaze nti omanyiiwo kaakati tuuka ŋŋamba nga nze simanyi mmanyi wentuse weewo ntuuka ntuula sabayo ekyokunywa ak'okunywa n'obunyobwa obusiike ngamba ngenda kuyimba luyimba ki nga tolina luyimba lwawandiise nga njina nnyingi naye nga mutwe muli ŋŋamba nyimbe luyimba ki naye nga kanguyo ka notebook oluyimba nduwandiikire wano wali olwina muli munda mu ggwe nga ngaddu yiyizaawo we bantuusa ku Kabaala waliwo obuwala nga mutuufu embeera yabo terabika bulungi nga weewaawo nga bukibulamu nga kaagala nnyo kalage nti embeera okitegeera naye nga kati buno obuwala siwakisimba ku mbeera ebukwatako era bise ekyo ekibuli emabega waakyo ne bugwamu ensonyi kwe kugamba nti omuvubuka kati wabafunirawo concept n'owandiikirawo omuvubuka waba akwana omuwala ono kyera n'amukwana nga naye yeebaddala kuba omuvubuka gw'ogenda oteekamu nze nagamba okawonya okwayuuya okwana omuwala oyo piki ya looni gwe bulwokera n'okwana omuwala bw'oti gyeyo piki ya looni okuluuti ate omuvugire ng'okwo owa looni wona amusasula ku makya taga kukubira kawungeezi ebiwala byakuno sebo kiwa kakaagako ku makya kawungeezi ne kisabayo akasanvu owa looni piki ya looni ogisasula okimanyi essaawa yonna eyina egakola ki ate egenda kubeera yiyo ddala ddala okapya ogezi pya nnyo omuwala nagamba omuwala yansaba emitwalo egi 3 nengamba ajja kunsumbuwa ono kamuteeka emitwalo egi 5 asooka anveeko ennaku nga zizaawo mu maasoko nenkwata emitwalo egi mu mpeke nengimuteerako omanyi muganda wange essimu eyaddirira sente yanza nnyo bebi weebale okikoze sikulabanga iwe Emmanuel Seasoni seka nseka kikomadde ekizibu yankula naŋŋamba akasente nkalabye nti naye ti nga tosindise zijjako Katonda wange yakusabye 3 obadde edaala naye kubuzeeko ebbiri ezijjako nawulira nga nesituka ndi ku mutwe asitamye twalumbidwa walinata nga nesituka ndi ku mutwe asitamye kakati kyekyembadde nkugamba kakati buwala obwe nabutunuulira nga ndaba nina okuyimba ku mbeera ebukwatako ti omuvubuka alina okukagamba ti njagala nkuwonya okwayuya ng'ente nga ye alina okumweguya omuvubuka ng'omuwala alina okweguya ani ng'omuvubuka alina okukwana nga yeebaddala ng'amugambe tiyagala nze nina omukwano ne ssente okitegeera otegedde sente ngendo zikuwa omukwano siyinza kukwana nga siguyina konsepti oluyimba lwasooka newalikodinga omukwano gwe gukola okukwana mazima
Okitegeera ekigambo kwana kiva mu mukwano yagala nze n'omukwano ne ssente nga mpandikira akayimba akaawo ntuula dakika ziwera nga n'amulabye ntudde awo maze okuwandika oluyimba lwange n'akatabo nakagula awo otyo kinkoze bisaayise nako omuwala ow'ebbaala nga muyita owa kikiraabu ekyo mugamba wano we bayita ku Moshi nagamba ha nedda tie Moshi eri waggulu kakati muli ne ngamba ha musajja tabanga yandese nga yazeewo n'atuukawo nga siriiwo nyambuse speed afunye ka boda akategerawo kantaddewo ngenzeeyo nti Salongo Siraje agambye ansangeko wano Salongo Siraje nti kaituula akawundoza era atera okugendawo saabandaalawo olw'obudde bwe namala eri nga yazze akadde kwalina omuyigano ogenzi n'owandiikamu oluyimba okitegeera nga nabuwandiikidde eri omuyimbi ono omwana muyimbi naye nga mpulira n'ekyokumpita omuyimbi ate mpulira ninga ayinamu ku nsonyi omuyimbi kakati atuuka ngamba njagala ogenda olikodinga oluyimba bw'omala odirekodinga ngenda kuwa enamba zange ez'essimu oluteekeko nja kuyambako mu production ojja pushingamu akase bakiyita batya okutambuza oluyimba mu kutambuza oluyimba tuli mu ggwanga Uganda twemenya kunyonnyola tolwana ojja kuyomba agamba kankubira omusajja olinawo emitwalo 2 nti weegiri akubira omusajja oba muyita Zegi producer Zegi kakati bambi simanyi oba yali ludda wa oba yamujja mu kibaala oba yamukubira ali ludda wa namugala n'omuyimbi wange ngenda oweerezaawo omuyimbi ow'amaanyi nga okitegeera akwayitirizebwawo nawe otandise okwewulira ng'omuyimbi naye tulina emitwalo 15 tuteeseza ameka 2 agamba oli nina Salongo Siraje akwawula ekizike mu nfo awo nkugambira nti alina yayongerwako omulambo tegubulwa tulo Salongo Siraje akwawula ekizike awo nengamba oba alina yayongera Salongo aziyamu kyamisana Salongo Siraje kitegeera amala okukinjawula mugamba studio eri side ki angamba olina mwena omwana wange akuvuga akutuuseewo mu moroka ate mutuufu maama ne mugamba kati Salongo mbulwa ekyokulya ate nunda embwa VAT ategeera kunywawo amafuta ga mutwalo ogala alimu VAT alina akamutambuza akaawo alina akakwaliramu abawala ntuukayo nkubirako kano tuukayo tulabisa ngamba baye manye Salongo ampeereza muwala maye n'obukyala bwe bwatera okumpe ensombe ku simu eyo guni era omusajja singa yategeera nti simuwala yajja osanga ne mukabaala gye yali teyandivuddeyo kakati ntuuka mu studio omusajja extension agikima bweru ekitegeera extension agikima bweru emizina agikubako nfuufu okitegeera emizina gy'omu studio mwaga okulikodingira agikubako nfuufu ng'alaga abadde amaze wiikisi ngezi Anagulawo sinakindi omwezi naye ng'omuyimbi ozze olina n'akasenteko kati studio eri olaba ategeera nga ebaluma nnyo kati baba naka sizoni amasomero gaddamu ng'akubira abana obuyimba bw'essomero sipiikide bwetuuka nga bayimbira bano abaproducer abo wansi kalinawe is a man bw'obeera eyo n'owulira nga sekomani naye bwafunayo nga gira bugizi bwe kugira sinakubulya no bulumi gye najja kasente ako kebali mu kumandewo ka boda omwana wa VAT agireke omwana wa VAT asooka agireke mpandewo ka boda nti ampandawo ka boda ntuuka bulungi nnyo omusajja ngamba sooka oyimbemu awo nogamba jasi okuyimba buyimbi ate jasi kuyimba buyimbi ng'ensonyi nino ozimanyi ate omuyimbi w'eggwanga omuyimbi naye nga oli mu kamera otunuddemu era sinenya muyimbi akozesa biragalalagala w'ovaako ebisinga amaanyi gajja kabasobe bakuweyawe kakati okuyimba kuno kwali kukyagaanyi aye niwabawo abayingira mu studio
Angamba yimba mugabano basooke bafulume. Angamba bano bebawagize babakola ki? Abasooka. Bikulemye kuyimba mulimu gwe ne producer tobazeewo n'abalala. Nga sente zensigaza mu nsawo. Wendi akemmere za producer tezikyawera. Enjala ennuma. Tugende maaso. Enjala ennuma. Ngenda kuyimba. Eddoboozi ndisitula ng'omanyi nga oluwoganamu bwe ndi ate nga nkolola. Emibiro nga gyegatta. Wotandika okwawula studio ne sukulu kwaya. Ate kakati omusajja angamba yimba ngamba sikuwulira. Wandi boyina na kyejo. Afulumamu. Aleta mboko. Agenda ebusukka kkubo. Waliwo bukasooli. Owulira? Angayimba mpulire. Nga bibadde bigayidde wayo n'afuluma n'agenda eri. Yali musajja wa kafege. Aliwo kafege ke. Sikuwulira! Yimba nnyo! N'asika kafege ke n'afu. Owaye yimba sikuwulira! Nga weemazeeyo emisuwa nga gyereze. Ate ngenda nkirowooza. Singa nalikodinga oluyimba nga sina testingamu. Lwandibadde ate lukambwe nnyo. Nagenda oyimba nga nkyalina oluyingo. Nga mpulira muno mmeze amambulugga, mpulira embazireze ziti, mpulira obulago bukalu, ngenze ndeesa amazzi gange ganywa okugampa. Angamba genda ogula agokya. Agabugumirira agwe. Ate ng'ebitano byenguzeemu amazzi yebadde lasiti. Kakati nga n'okkubirawo kikomando, kimafiya. Okitegeera? Kutta omuzindaalo nnyimbye. Akuba teekale yankolamu bubi. Ate ebintu bye nayimba. Ate ebimu mu ddemo byalimu, ate age mu masitalinga oluyimba. Naye ng'ebisinga okuba ebyamakulu tebiriimu. Nena akufulumiza oluyimba onaluteeka ebbali. Kati awo nkugambira nti oluusi oba onoonya connection. Naye ate oluusi connection mbi olw'ensonga. Betwagala okuconnectingako. Bw'oyagala okugyawo connection ate yayagala kukufunako. Okitegeera? Kuba ennamba z'essimu ze yampa oluyimba lwatuuka ne lufuluma. Naluteekayo. Terufunanga wadde bulutiiki. N'omutaako Salongo Siraji. Ne twalako ne ka audio n'ekifaananyi kyange. Salongo. Ne muga Salongo oluyimba lwerwo. Lwafuluma omugagga yalumala. N'okuluvyowinga taluvyowinganga paka nakati. Katonda wange. So Salongo Siraji bwatwala kumalayo. Nenzigwayo. Producer we byakuba saabitegeera. Producer yakata abitegeera promotion Salongo teyakuyambako wadde. Bwotyo bw'olabika ne bakuta. Bwentyo ne banta. Enyimba endala zo wagenda wa? Enyimba ezisinga ezo endala ebbiri. Nazirikodingira musajja bamuyitaani. Erinnya lijja kujja. Weerabira. Weerabira gye bbaka netumaze. Bulijjo mayimbu neerabira naye nakuguddeko ate. Nze neerabira. Omusajja yeerabira. Tubadde wammanga wali. Essimu nga yagiwumbuza ku saidipa. Ase tuzeraako ate kubona addayo eri gye twasookedde emmanga wali we tunywedde caayi. N'avaayo n'ajja yagamba nti ate banaani. Maye mayina girese ekyanga agiretse awo. Kaakati nze kankubuulire nze okwerabira okwange. Oba ngambe kutya oba kutonde. Oba bakunoga bulungi. Oba wali erinnya lye batuuma omuntu nga yeerabira. Naye mayi neerabira naye wampangudde. Kuba kiki wali osinza okwerabira n'owulira nga ate neerabinye obeera n'ogamba n'omusajja temugamba nzijukiza akole kino nzijukiza akole ku kino. Naye yeerabira. Naakusuubiza emirundi emeka nti nonzija. Nabyo badde weerabira bwerabizi. Wemaye pulogulamu zikwasaganya. Nze waliwo olunaku lwe nafuna essanyu eritagambika. Nali ku lumba olumu omukazi yayimirira n'agamba mukulumbe nga tumaze ozziika. Bannaaye abalina obuzibu obw'okwerabiralabira nga omwana omukuba embooko akambe kaliwa naye ng'okalina mu nkwawa. Owulira? Ekisanirizo mukitaddewo nga kikuli mu kirevu. Eddagala lino likola bulungi. Kyokka nga kyekikuluma omubiri gwo gwonna. Amangu ago omukadde avaayo. Banne bale kunguza ddagala eryo, eddagala eryo lyankolera. Ne ngamba ambagulizaako njagala wambazi. Olina okuwatava. Nga ngenda yakanguza oba 13,000 nga majaani. Ne ngamba
ojja kunywera ku chai. Ojja kunywera ku chai. Tugenda mu taxi yatutwala okuziika tuuka ewaka. Eddagala okwerabira saalirabira mu taxi. Kati okwerabira n'eddagala libagula erigenda okuwonya okwerabira naye n'olyerabira mu taxi. Kati ensobi gye nakola kitegeeza okwerabirako kuloge kwe tugambe ekimu naye webakulogera nga n'okugenda ku musawo tosobola okwevumula kiba kitegeeza oli muloge bya ddala. Kati obeera nga naawe bakuguza eddagala ly'okwerabira naye n'olyerabira kirala. Nze ebintu byenze nga neerabira bwe mbinyumyako ennyimba zo sozijjukira kubanga kale we tuddako yazogera zeerabira. Ate ogamba lwaki nziwandiika tuyinza obeera wano manyi nze Mukama yampa omutwe olaba ebbanga tutulidde wano so kubanga nina ennyimba ezi ate nga zisobola kuba nze nnyimba oluyimba nga tuteekamu ki Bible noyimba nga omuntu awulira anyumirwa naziwulidde masavu bakuba no nti labo bebi oli guleke tulina abaana wano omusajja kyekyali kitobamirawo ekiraba kaakati olaba ebiseera ebisinga ate tulemu ebintu olw'okuba ffeffe nnyini tutya omulabe wo yaani twekwatirwa ettima. Omulabe wo yaani bamanyi sijja kuboogera n'oyo alaba oyo ali mu kugiraba vidiyo eno naye ng'agenzeyo okugiraba alabe ntuuse ku ki naye nga jasita njagala. Nze olunaku lwe nazuula omulabe wange ow'oku Lusegere nandiba nja kugenda ntegeera enseere oba wamumanyiza ddala ddala n'erinnya ne waali ate nga nsula naye mu nju. Mukazi ogedde omuwaayiriza ate batugambe oli singo watandise nkugambye okumutegeera nga nsula naye mu nju. Omanyi kyoba mmese zisula bweru kati munaye badde ngamba nti teri mulabe wa muntu ng'omumwa gwe guleke tolwano ojja kuyomba. Teri mulabe wa muntu nga mumwa gwe teri olutuuka gwe gunemesa gwekyasibye okunemeseza okufuna akasente. Guno omumwa gulinga rediyo gumala okubika ne gukuba music. Alinga olowooza gumala okubika gumala okulanga olumbe ne gulanga ekivvulu okitegeera gumala kayiwahebaliza amala ebirango ebyo bya ssaawa 6 bwe paba akayango ne kanya kakulekerera kiringisa amasanyu g'omwaka katugwe mumwa guno gumala okusikuulira emiwunyo ate ng'olina girwana wenna nga si mumwa gwokka omubiri gwonna okitegeera omulabe wabeeredde nti ye mumwa wadde nga n'abatayina nga n'abatoogera balina abalabe niye nabo balina emimwa egyabwe wadde ng'oli tayogera alina omumwa gwe okitegeera okitegeera omumwa gusobola okuvaamu olw'okwagala okulya n'okola otya oluusi olina ekifo kye weesimbamu n'oyagala weekomye ate era wegumala okuswaza nti olidde abantu baguddemu tegujja kukoma kwagala kulya ate ojja kwagala olage nti bano abakulabisiza nti omumwa gwo gulidde ate be bakyamu. Ate batya aba bakyamu nga bakulabisiza bulabisa nti walya kituufu bakulabisiza nti walya naye nga tekiri nti nno walya kiri nti oli mu kulya. You're still eating. Olaba n'abawala abasinga ekibalemezeza mu basingo bwabwe
ayagala omusajja amubeeko bwogo kyokka bakebera ku mizigo kwasula kuliko abawala 5 omusajja aliko omu ne bwagenda ewaabwe babazaala abawala 2 n'abalenzi abawala 5 n'abalenzi 2. okitegeera kaakati kyekyo kyekiri ku mumwa ye mulabe wasooka era nga tunakwegendereza bintu birala byonna osooka nga ne weegendereza omumwa gwo. Fantastic. Kakati manya tutuliko mu myaka 5 weeraba wa oba cricket over tujirume mwaka guno gwe nyini tutimbe ati kati local man live in concert live in wayo yangente obabimba ulana luwulidde naye teri line yanyumidde ngeyo eyo line eyo aya kwayo yangente ati kakati olaba concert okuteeka concert kiva mu ngeri gy'ozimbyemu emabega ate ekitakyasobola kati oyinza n'okuyimba oluyimba olw'okwagala views ne lukola ki ne lugaana views n'ozifuna naye ate ne lukuwemula tubirabye bw'obanga olowooza nti abantu tebalina data gwe positinga nudes zo oboza mu tebakwagala tebagala kukulaba goba nti oba omanyi tino tebali offline nti bali offline mbeera mbi abantu bali kwata kanuudi ku ssaawa 9 ez'ekiro kateekeyo okasimuleyo ku 11 naye genda obulirira abaana bujja kutyanga kalina views ezi kanza n'okubeera ne views ebya 2 nga like eryeja bantu batukozeko effujjo ku social media kuno mwana wange wakirabye kalabye eki kakati olaba kyovala ebintu by'emabega bigenda bikomawo bitya kakati olaba waliwo omusajja oyinza okukola ekintu n'oweerabiza abawulira omusajja yakuba ennyimba z'amataali bamuyita Sava Kalimu naye ate n'agenda ateeka wano oluyimba ne lubikka zino nga wamala okuba zino n'okuba ne luno n'obagamba eyayimba zino eyayimba ne luno nga bakola ki ate nga osookayo luno n'ozzaayo zino ate bakuvuma bayinza n'okukubira awo kyayimba kyanteeramu layiniza nti sajjeerabye eggaba ku mazzi oluyimba baluyita eggaba ku mazzi kyaga nali mperekera jjidde enkuba neyiwa ne tuddamu ne twebikka buto ne tukoya kati n'omutaso okiraba kaakati ate alina kye yasabikanga n'omutaso sobola kukiraba yagamba nti munkubira bwereere sibbye empute nalumansi yakutamye n'enterebuka kati ekyo kyekaawo tokinnyonnyola kindekere munkubira bwereere sibbye empute nalumansi yagize yakutamyemu katono n'enterebuka ani yaterebuka kati sooka okuba oluyimba olwo ozeeko amataali babiwulira oba otabudde oba nagendako lumu ku dduuka ogula sukaali omusajja oba ekijiiko ekyali kisena omunnyu yakifumita mu sukaali nga kikyalimu omunnyu mu kusena yampa mikisi okitegeera nampa sukaali munnyu kakati okutabula wali nga amazzi ge gatuŋŋununa namala kwetegereza gundi nga mulimu obwa white ennyo n'obutali bwa white okitegeera kakati ebyo byoba omikisinze okitegeera genda okuvaamu nga tolinawo ogwa okitegeera kale tweyanzege webale kubeera ng'okyekuumidde mu mukutu Pros Media kwe tubeera obudde bonna ffe tubaweereza ku exclusive interviews nga zino so nga ate ne entertainment tubeera naye mbungi nnyo obutagambika gyokutegeeza nti ngenda kuza omwezi 22 nga 22 kalambe nnyo 22 omwezi ogwokubiri ffenna ku makutane nansana ensasaggeyo endongo kwata mu kisibo bayibakuba muwulira ekigambo Suna Ben muwulira ekisibo kimu kyokka naye okutegeeza ekisibo kinene mubaamu ensolo nnyingi just chance mbi okukwata ogenda ogiraba oti okwata ku eri yekaaba bubi nnyo mbadde mmanyi tebagakwata mu kisibo z'omusiraamu basiinawo mulimu ekisibo kibaamu ebisolo nnyingi mubaamu endiga mulimu ente mulimu embuzi nawulira endongo e Masaka eyo nga bagiyita tonnania
mukulu tuli ku Prozi Media kireke oba kyali kyana ki kireke kubanazo yabaita tonu kireke tsalo mukulu bo tsebo tata abana ndongo ya minyanya nge tugenda okubeera mu makutano ngena kuzomeza 22 nakuga kwa mukaaga abana bakitegera kuba cassette mungenda kujiwulira nakuzo lwa mukaaga 22 lukwati kwata kanena yo sawa zino lumiusa ufengenda kuyingira omwaka suna beni mbazi za tone okiwe nange mbadde siyingiranga mwaka tugenda kuba badi gwe disi kusimba kagere kuba sawa tane zemisana oluyamu abantu bisatu fenga tusumulula paka nchangera sawa 2 ku machanga kasana kase wetuvaawo etewali atugamba yo kale sona beni ngata tunasibula mubanja otu mubanjaji lwali lwa mukaaga anaguze ufa yange bulungi tuli ku saalu ndi ku saalu ningera wembeera yagero sumulula omuziki nga wendi nnyo cassette ekitegera kakati yatandika nakutereza testing ufa soko yongeze ka stereo soko yongeze ki obuntu wona bonna nenkola ki no yongeza nyongera nemalayo atu testing ufa ga testing nga nandika aine ngano ka wagulu kino kyawase ekitula gwe ngonyola bunyozi aine ngoma jatonge kwa nago kola atijela wagula ufa gwe ngoso okogera nga yekoletya yekoletya ogundi wondeka ndibe wadde baba ndio kula bibi mubanja ufa ya akirowoze ko ngakivuye ekyo kiwedde yagenda obo bonza mu yawo sokosoloze wiziza ufo yoke weyongereyo tujja kyogerako kuba kimayira mba nkulabye mba ndi kumpi naye kati lwaki lwalinze ye anyway mwebale nnyo okubeera muntu goberedde mwera batusika pozi ngenda kumubaleetera ate mu mulundi omulala wabula mujja kumwebajjagala kano kikyali kituuzi tusumuludde busumuluzi Ssaabasajja Kabaka awangaale Naabagereka tumale kuwandiika bbaluwa